naye kankubuuza ekibuuzo lwaki nga mwalina ettiti for some good time why did this thing didn't work out? What really happened? Anti kyeki kyekugamba nti most of the time esinga okulemesa ba celebrities okubeera bonna it's failing to know who ani ayinza ofuuka omusiru n'asifuuka omugezi. Bwenna buli omwagala okubeera abagezi mu relationship ebalema. Bwenna abeera omugezi naye n'obeera mugezi. Okubeera omugezi kikyentegeeza nti gwe omusajja olina okutuuka ekiseera bw'oba osazeewo n'ogamba mukazi wange abeere mugezi n'owuliriza omukazi mu decisions ezimakingibwa mu maka. Oba omukazi n'osalawo n'ogamba nti nze kanfuuka omusiru mpulirize bba wange kyagamba. Bba wange kyagamba kyetugenderako. Whereby byanakola byonna I don't mind so long as nze njagala ampa kyenjagala fine. Bwe mba complain yonna it's okay tujja kitula mukyogere ne bba wange ye mugezi yantegeerera. Singa naye bwe mulemu okukkaanya kwekyo awo mugenda okwawukanira. Nti ojja kwesanga nti naffe ffenna twafuuka abagezi. Titi yafuuka omugezi nange ne nfuuka omugezi. Kati mu kufuuka abagezi ennyo ne tulemwagana okuba nti nno who is taking who ani leading one. Okitegeera. So awo ne Eddie Kenzo era kyekyo kimu kye baalimu nti REma yalaba nga Kenzo bonna bagezi. REma mugezi, Kenzo mugezi. REma azimbye ennyumba tamugambye ku Kenzo nti ninayo n'ebintu byange eno. Kenzo anyiize why do this? Oshegede kwa buli omu alaga nti what can you do nsobola okubeerawo waikaane kati ebyo ebiseera ebisinga bibitera okukola ki by the way byenkugamba simanyi nti oba byaliwo naye nze kugamba byendowooza ne byendaba bibawandiikako. So nze kyendowooza nti bonna baferinga okuba nti bamanya ani afuuka omusiru mu mbeera bwe ziti. Mubeeramu amaka g'osangamu abantu kati nga bolaba Irene Namatovu ne Lutaaya. Okitegeera kwaba ababiri kuliko omusiru mu maka yafuuka omusiru naye omukazi oyo afumbye. Anti kyenkugamba nti kati oyinza okwesanga Lutaaya yagamba Namatovu kyasalawo kye tujja okukola naye ne mbeera obanga nga Namatovu agamba Geoffrey kyagambye kye tujja okukola kye tujja si gwe kyogenda nakyo kye tujja kitegeeza n'ebyo ebibeetolodde byonna oli ekigambo kye kati ago ge maka. Naye buli we mugezaako okuba agambye eki Geoffrey nedda nzenye kino nzenyagala kino awo nga muclashing. Kakati ebintu ebyo kojjo obimanye oba even before you knew them? Of course ebintu bino ebiseera ebisinga osooka kwekoona n'olyoka oyiga. Kati wayiga. Kati oyiga n'omanya. Yes oyiga n'omanya nti kakati nnakola bwenne kati obulaba nti ate ye mufumbo bwe bambi Katonda era akyamuyambye akyaliyo n'omusajja we so meaning alina kye yayiga. Do you miss her? No, of course I don't miss her as in mwagala because fecha naffe era kyalinga bolaba Kenzo nti we separated 2 years nga Teddy Media emanyi. No, chengambo sibokulanga you miss someone ogamba I wish I could put things right. Obo kyamwagala awo. Yes, obo kyamwagala. The moment you start missing someone because ze bwemba missing omuntu njagenda munonyi. No, you could be missing memories or tewali memory ina kubeerawo. Bwoba omuntu w'omutadde mulaabe ina kuba mu low. Kati kitegeeza singa gwe singa tukusanga ng'olina ka message akagamba titi mu simu ye ka WhatsApp message I miss you. That means oba omwagala. No, it doesn't mean that but what happens is bw'oba nga mwalina ku relationship omuntu n'omugamba I miss you. Definitely abaletegeeza kiri. Tayinza nagamba nti oba kya friendship. Never. Kiyinza okuba kya friendship. Tekisoboka. Era memory ebeera ya gundi ebeera ya love. So kati oba olina okwegendereza engeri gy'oyogeramu n'oyo muntu oyo. Mu friendship because we are friends. Bwe musanga concert oba bivulu biki twebuuzaako how are you, how is your music, I love this song, kayimba kabalese kalungi tukakubawo ne tukapromotinga ku beat. Talking about music, yotusewa ku music Katongole. Yeah, enyimba nzina by the way just lwakuba nti kati ndi so busy mu ground eri mu politics biki so bit ninga kugamba nyimba bwemba nsobodde nkikola bwemba sobodde because kati obudde tewakyali. Bandi yetusewa. Bandi weeri tukola several concerts. Yes, tulina abayimbi bangi, tulina Branik Benz, Katsamoni, tulina Farida Tabu, tulina Grace Nakalema, tulina bangi benina mu bandi yaffe. Sarah Short, many. Webali. Sarah Short ono gwe manyi ono. Sarah Short ali mbali. Kati nze nzije.
nompandi woba omanyi okuyimba. Yeah. Anyway, Katongole kati kiki kyoyinza okugamba abantu cause omukwano kyemaze okulaba mu nsi muno omukwano gufuga bingi cause wesanga nti omuntu wabeera ng'ali mu nsonga ya love ng'ali disturbed buli kimu ekiki kibeera disturbed. Yeah, wesanga ali mentally disturbed, physically disturbed, abamu bafuna ne stress ne banako kufuna embalabe ne batandika okufuna ebintu ebitategereka just because they miss that love. So omuntu yenayina gomwa amagezi ky'okukeepinga that love okubeera nga not all the time breakups, not all the time disagreements, separations. Kuba tuwulidde omwaka guno gwo bambi ebintu bya separations bikyekoze. Wuyo Pastor Bujingo, wuyo Kenzo REma, like people who have been known, people who are famous, like they're breaking up. Though waliyo n'abalala betutamanyi breaking up, but these are the figures that we see. So what do you think chicho oyinza ogamba omuntu ali eyo bakulaba magezi kigoyinza omuwa kati nga ggwe obaddeko mu nsi y'omukwano ogirabyeko bakukyayeko so omuntu nayinza ku handling atya situation kale nga twagala ani akyawa nze sikyawa nno era tebankyawa no by the way no I keep friendship sikyawa mbufuke mulala kati ekitegeza explore your friends. With my ex, yeah, we talk. Sure. Yeah, once in a while, not so often, but once in a while. Ex? You don't have to know. He knows himself. Anyway, changes ogamba abantu kiri kimu nti first of all, if you're going into any relationship, first of all, you know kubango obera friends n'omuntu oyo. You have to be friends, ekyookera ddala. You have to understand each other. You have to be there for the other. And then you know kubango osogumiikiriza omuntu mu mbeera yonna ennungi n'embi. Ate nekyo abakazi n'abasajja kye balina okumanya nti very few men, like 10% of men abasobola okubeera eyo nga tebenda. Ekyobola nti abakazi kati batandika okubeera n'engombe egamba nti no omusajja okwenda tekinnobya because bonna bakikola. You understand? So kati nze kyendowooza nti abakazi just tulina kubeera understanding to some level nti omusajja oba batakulazemu nti ayenda lwaki onoonyereza nnyo abakazi nammwe olumu mwe mwereetera ebizibu tonoonyereza nnyo ku musajja n'okebera essimu ye n'omutambulirako n'omubuuza oliwa n'okola ki. I thought that is care. Kubuuzako baby where are you? Care. It is just buba nakubeeraawo ku bunkenke kweralikira musajja kwemalako mirembe. How are you? Where are it is you? okay. Just out of it is care. okay. It is okay mbuuzaako I'm fine easy. Naye ebyokutandika n'obuuza oliwa kubidde essimu tokwata olayika oli mu bukazi ololo lwaki weemalako emirembe. Omuntu abeera mukulu abeera amanyi kyakola okitegeera. Omuntu oyo bwe yakuwaza n'akuteeka mu nnyumba ye gwe togenda mulemesa bwenzi bw'abanga asazeewo bukola oba okitegeera. Kati gwe olina bwewumuza n'oyogera naye n'omugamba munnange oba ogenze mu mukazi bweyo yambala ojja kundeetera ebirwadde. Kati omusajja buli w'omugamba ekintu ekyo ne kibeera mu bwongo bwe bw'aba agenze mu bwenzi ajja kijjukira ayinza n'obutabukola. Nze nkubuulira najjukira mukazi wange bambi yaŋŋambye naye ŋŋenda kukola kikino n'abyesonyiwa n'akomawo awaka. Okitegeera thani omusajja okumubeerako. Omusajja buli w'omubeerako ajja kutandika n'okugjayo weakness zo agambe omukazi yambazeeko emirembe uyo buli wentuuka ewaka yayomba uyo wentuuka abadde alina okugenda ewa Nakibuuka nga talina kugendayo ajja kugenderayo ddala kubanga omumazeeko emirembe. So omusajja muwe emirembe yogera naye mwagale mufuule friend wo. I've seen people who have won these things. Mbalabyeko abantu abasobola okuwangula ebintu bino by the way nti it's all about creating that friendship. Omuntu n'omuwa emirembe notamunoonyereza nnyo neweso baitha bakazi nalagana amasimu agaliko ga WhatsApp gani Facebook and all that ebyo mbyesonyere ddala. Omusajja muleke asajjalate si kusajjalate muleke tomunoonyerezaako. Omusajja muwe benefit of doubt. Lwaki omukazi onneetanoonyerezaako? Ate anti waliwo abasajja abamu ng'agamba mbu nze omukazi wange tannoonyerezaako ate kinnuma and once we do them you get wild. Kakati buli w'obeera bw'oti omusajja nange mba neeraliikirira ngamba mukazi wange tebamunsunako biri ngenda byesonyiwa ngambe kankoze twengera ku mukazi wange kuba ndaba atandinako tafa nayo tannoonyereza nako. Nyinza okuba nga nkunoonyerezako naye nga sirina kukikulaga nga nkikozesa magezi. Kati kankubuulira ekyo kyo
omusajja ffe abakazi temusobola kukweka nti noonyerezaako era tukimanya nti ono kati andiko kujja kuba amasimu esimu yange busawo ojja gibeerako awo oyagala okitegeera ebigirimu biki bingi byokolakola ebiraga okitegeera so kyendowooza kiri kimu nti nze ate ojja kundeetera okukunoonyerezaako than gwe okukunoonyerezaako anti kakati mwate ema kuwasiza ebiseera ebisinga olumu tekiba kyangu nnyo okwenda okujjako nga omusajja nange nze munafu mu nsonga z'omukwano fine kati oyinza okuba nga ogenze kufuna byoyagala naye ngaoba oli awo toyenderayo oba bw'oba oyenderayo nga nagwo omuzeewo guyina nga mbadde simanyi but ebiseera ebisinga omuntu nga mubadde bafumbo tekiba kyangu nnyo abakazi abantu abafumbo abakyala abafumbo olumu okwenda era abakyala abasinga obungi ekibendesa abasajja abamu babeera banafu nga tebabalaga mukwano babawa mukwano mulungi ekibanga mukimanyi kino omukazi bw'omuwasa n'omuteeka wakati ayenda lwaki temuwasa anti kakati okimanyi omulembe guno abasajja tebaagala kuwasa ennaku zino because abakazi nabo bafuuka babbi abamu bafuuka babbi abakazi bamu bafuuka babbi ajjewo n'afumbirwa ewuwo naye ng'akyayina John ebbali wali John olw'okuba yamutwala out yakola ki kati ewuwo neyewogomayo because ewaabwe bamubanja nti alina ofumbirwa bikole bw'obanga okimanyi ti omukyala wange agende wa John because simutwala out mutwale out bw'omanya nti mukyala wange agende ewa Tom just because samugulidde engatto mpya if you can afford do it abasajja olumu emitwe temubikola omuntu obwo omanyi lwaki abasajja abamu tebabatwala out abasajja abamu tebagala ntwala abakazi baabwe out it's because n'abakazi abamu bw'omutwala out abakazi abamu bafuuka ekizibu omanyi omukazi owawaka abasajja bebatwala out n'atuuka eyo nga mutudde awo naye musajja we n'atunulira butunuliza akawala akayiseewo akuba n'oluyi otunulire kaki kumanyira wandeese mu bbaala kundaga malaaya zo olaba ebyo No, it's not about nti kukuba luyi nyinza obutakuba luyi but it really looks bad, it looks weird okubeera nga ntudde naye Katongole tuli oba let's say onvugo we are going somewhere akola ne kayita mukubo n'okamalirako amaaso gonna it really looks so bad obanga gamba nti nze ali naawe of course it's not good but kyengezako okugamba kyengezako okulaga nti no ebiseera ebisinga abasajja abamu balina kiyinza okubasa ekyo kyokka n'abasajja abamu balina that nti buli batambula ne bakyala baabwe abawaka babamalako emirembe tebabeera neyo freedom gye babeera nabyo kyekiri kye nasoose nakyo nti bw'owasa omukazi making sure nti mukwano gwo tuyumba nga mubadde mugenda out bwe mugenda out ogenda naye because mukwano gwo bwe mutuuka ne mubeera out eyo ng'olina emikwano gyo ng'abasajja ngaabo oba nabo bazze ne bakazi baabwe nga you're free to mingle with them oba kitegeera naye oyinza okuba nga ngenze naawe out oli mukazi wange naye nga I'm not free to mingle with my friends bafriends bange benze nabo nga tojja kunyumya nabo ojja kwesungusira ojja bala bubyo ogamba bibandetera abawala kwegamba weteekamu embeera kati mbuli omusajja n'abeera atya happy naawe era jagamba beera awaka tonzungirako oyagala tambula genda ne mikwano gye mutambule migiro Okay, kati gwama abadde atulaba owedde ebigambo bya Katongole Omutongole agambye nti bw'obanga omwagalwa omwami omukyalo complaining omwami otakutwala out ayogedde ku nsonga ezimu lwaki abaami tebatwala bakyala bwabwe out so obanga gwe obadde omukwaba abakola nga wogera n'omwami ate omulingiriza ate akakawala akatunuuliddeko lwaki ate oyo nga ebintu ng'ebyo no you don't want to associate with his friends so ebintu ng'ebyo nabyo nabo obanga obadde obikola bitereezeemu ate n'amasimu g'abaami bamwe banaye abakyala esimu y'omwagalwa ogireke kabeere musajja bane esimu y'omwagalwa agireke ennaku z'essimu zissa obufumbo n'ekirala kyagambye nti saganya okuddamu nnyo mu bigambo bye I'm trying to break it out n'ekirala kyayogeddeko ku kyoku how you can handle break up making sure nti you get related to someone who is your friend who is your tight tosanga muntu mukubo n'omugwira nti ono najja kajja kufumba so ebintu byonna beera nga obikwasaganya bulungi so Katonge mu bigambo bitonotono bako engeri gy'osibulamu abatulaba your fans ate babulye ne musical by the gye bayinza omusanga. Okay, first of all nyawo kubebaza thanks for the opportunity of letting me I always talk to people so they rarely when they give me interviews okusokera nyawo kwebaza abantu abatulaba eyo abawagira LM TV thank you so much mwebala okuwagira mwebala okubeerako mbebaza okumpagira for all this time
my radio career, my TV career, my music career, and then now my political career. So I would think mugende maaso n'okumpagira olw'ensonga nti byebinyamba nange okubeerawo. It's my talent. Actually nze ebintu byonna byenkola bannaye, it's through talent. Even the politics I'm in, it is talent. Because mbadde mukulembeze for all okuva mu masomero gonna nga ndi head boy, prefect. Recently, like ekyasembyeyo ku university nabadde I was a guild president Kampala International University. So I'm now vying to be an MP. Meaning, keep the support. Let's keep the support. Abantu bekayunga bale waffe gyenzaalwa. Please let's keep the support. Tunyweze ekintu kyaffe twebereremu, tunywerere ku nsonga so kubanga tulaba Katongole nga agenze ku level endala. Mpozi n'ekyakye mulina okumanya nti ebiseera ebisinga olina okubeera nga wetiminga mu bintu by'okola. Bw'oba okola omulimu manya nti nkola omulimu emyaka 2. I don't want to go above 20 years in media. That's why by 2021 it will be 20 years in the radio and TV and all the entertainment business. So meaning nina okwadding up a new chapter ate bino mbikendeeze. Siga nti mbiddukamu naye kubikendeeza. Bikendeeza ntya nti radio, TV nja kuba katono ne radio nja kuba katono. Just working out now towards making my own empire. Starting a new chapter. Like tusobole n'okuwa abaana bato omukisa ogujja. Like in radio, we've built people. We've built the Kadimas, the Mukunjas, Rebecca Jingos, the Nakachwas, and all those people. But beat. I've tried out so much of like I build new talent. Even if I leave radio, there's new blood. Because it's not far from me leaving radio. Njagala nzije buzinga nga nkolayo maybe ngera kati bwenkola nti weekend nkolayo show BDM nensigala nengena mu my political talk shows. Then with the music, of course, when I get to Parliament, I'm going to surprise everyone. I'll be doing more music. I'm going to do a lot of music when I get to Parliament. Why? Because that is a dream. No. Sinaba jikola to the maximum. I feel I can do music. So ndabira dalanga omanyinze nze muntu akkiririza mu bintu bibiri. I don't deal with one thing at a go. No. That's why mbeera ku TV, mbeera ku radio. Nensamba omupiira and in politics. So bino ebintu ebyenjawulo. I'm trying out my luck to so many things. So manyi nti bwe nagenda mu Parliament ate amaanyi njaga gateeka nnyo kuki ne ku music wange. Nsobola okuba nga mba nkikuba nawaawo. Not looking for money, but it's a passion in muli munda. Pulira waliwo ekitannaba kutuuka. Kati ndaba when I go to Parliament, of course nja kuservinga abantu bange bulungi nnyo maximally well. Naye ate ne music nsigale nga nkikuba. Kubanga nze waliwo abanyiiza nti omuntu nga Judith Babirye nali ndowooza bwana agenda mu Parliament. Leero music tugenda otandika okufuna ennyimba ne video ez'ettabu because she's there now, she has the support. So okuleka nga akola video yonna gy'ayagala. Oba okitegeera. So ndaba nga waliwo obunafaawo. Ndaba nga yes, Bobi Wine is trying only that ate ye kati byavaayingako oba oliawo bineneko n'okusinga music. So naye ng'era naye asigala akola ki? Era ayimba akola music videos ze. Kati nze ate njagala kibe kyanjawulo because Katongole has already done something different. So with that manyi nti let's just keep the support. Tugende maaso n'okuwagira Katongole Omutongole nze wendi nnyo. Kino ekikwatagana ne relationship, the only word I can tell you people, mugezeeko nnyo okuwasa mikwano gyammwe, mubeere n'emikwano gyammwe, ate ebintu bya relationship mubiwa obudde. Omuntu singa onoobanga okyawagana obanga ogenda okwawukana ne mukwano gwo, making sure nti okyetegekera. You should not wake up all of a sudden nkukyaye because wayenze. Mulimu abasajja n'agenda n'ayenda nga kyalabyeyo takirabangako ku mukyala we. N'akyamuka obwongo ne bukyuka n'agamba nze ndabika nali nawasa mulogo nze omukazi gwe nafunye. Fe abasajja bayire omukazi omulala gwenze kaso okukyusa n'akunoonya n'obufumbo because oba olina kye wamanyiira n'ofuna ekipya ate eky'ettabu. Kozi abakazi temufaanagana naawe ekyo okimanyi. Yes, n'abasajja tufaanagana. So kakibula nti nno fe abasajja olumu osobola okwenda n'okyuka oba n'oyenda n'osigalayo n'osigala ku mukazi wo. Nate mu abakazi bw'oyenda okyukira ddala. Because lwaki nti oba weekuumira omuntu omu for a very long time kati woyenze bwoti ogane bulijjo waliyo obumondo obuzungu. No, it's not experience, but that is what is happening. Lwakuba just abantu batyo byogera
naye kati ffe abasobola okuvaayo n'eddoboozi entubulira abantu bino they should even be happy. Kibola nti omusajja omukazi ffe abasajja tulwana nnyo omukazi n'atayenda mu bufumbo bwo, but the moment omukazi kasitayenda bwati baba olwo kaba kaweddemu abatagenda kusigala kyekimu. So kibola nti abakazi mwekuumire ku basajja bammwe, mumanyi tuwafumbirwa, respect your man. At least yenda nga omusajja omumaze okwawuka nti kati twawukanye nfunyeyo ssenyange kati ono kalibbala nkoze eki mulese akatalekeka kansooke nkakubuuzeeyo kano kokka ke kasembayo gwe ne Titi mwalina omwana. Ekyo saagala nnyo kyogerako, gwe kyolina okumanya twalina abaana si mwana. Twalina abaana naye kye twakola ekyenjawulo nti fe abaana baffe ababiri buli omu yagendako n'owuwe. Nze nagenda n'omulenzi ye nagenda n'omuwala. Ekyo nkitegedde kati olina omu omwana sofa. Yes. Katongole olinda ki? Bwe naawasa. Bw'oba ng'oli ready. Nze ndeka nina omusajja. Naye nsobola okujjayo kuba tasirabako mpeta kuno. Kizibu empeta kyeki? Anti kati olwa naawe okibuuza empeta kyeki? Empeta eri ku mutima. Kati ey'okumutima nti gyenja okujja ntaggulule. Nga si mwangu yatuuka eri omuveeko oyo omwagaza ki? Gwe ky'oba omanya gy'ali. Anti kati olwo nkutandise. Okikakasa? Nkutandise olwo. Nvaako. Katongole ekintu kiveeko. I want to say thank you to all of you guys who have been viewing this show. It has been Katongole and me, Maria Dana. So it has been light up. Just as I always tell you, go on our YouTube channel, subscribe. We are LMTV Uganda. Go on Facebook. We are LMTV Uganda. And if you want to follow me, my personal Facebook account, it's Maria Dana. So you guys, I love you so much. Please keep supporting LMTV. We love you so much. And without forgetting, I want to shout out to my friends, all the people at the Park and Garden Mall, all my pastors, or my and all my friends. You're very many. I cannot mention all your names, but just know I love you so much. Keep viewing. Ciao. LMTV. Let's go fast.